Mu kaseera kano nina omukulu Noordin Ntege yagamba Furufiga Jju Nameere Jju Nnaalongo Kitone Mufunyi muwulidde ebigambo bye agambye abadde senga Nameere tebamutadde abadde agenda okweyambula ensi yonna erabe anti ono ye awemula abantu tagambwako so yabadde asizeewo yeeyambule ndowooza President Museveni waanaalabira nti omukulu empemulaye ebadde esusse ndi n'omukulu Noordin Ntege ku ssimu mu kaseera kano kuba kasavu kanyama saidi eri Nameere Jju eno Furufiga Jju. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanyi nga matono. Abatuwuliriza n'abatulaba. Amanyi nga matono. Oba ebisimu ebyuma bye biri wansi. Kati koli oli audible. Okay. So gundi sister agamba ki? Manyi n'omulungi Furufiga Nakangubi Jennifer. Kibadde kyetaagisa ekyo. Nambi sister ali ati. Kale. Sister manyi naze mu Buganda. Kale. Ye tasuubiza n'atatuukiriza. Atuukiriza ki? Yabasuubiza mujja kulabako Nameere ku poliisi. Nameere n'agamba talina musango era tajja kujjayo. Olwaleero Nameere yatuuse ku CPS ku ssaawa 3 ez'okumakya. Zibadde 3:30. Atuuse ssaawa 3:30 ez'okumakya. Ne bamukunya avuddeyo ssaawa 2 ez'ekiro. Ze ssaawa zisukka mu 11. Joji. Bambi talidde na kulya. Nga emmere bagireese. Batasobola girya. Ajja kulya lumu nga biwedde. Naye jjukira nti bwe bakuwaabira omusango poliisi ekuyita okukola statement. Kati ekibadde kireese Nameere leero oba bituufu oba si bituufu wabula oba olina okukola statement nti nazza kino nazza kiri. Kati ekyenjawulo ekibaddemu nti ate abadde alina okuwoza okuddamu kajjoji w'ebiwuguzo. Kyova olaba byonna nga biwedde atudde obufuufufu. Abantu ne bavaayo n'ayita ono n'ayita oli n'akubira ono n'akubira oli. Ekisooka kye yabadde asuubira okufanga ku poliisi si bwe kibadde. Kuba statement egikola wano ogenda. Tetwala budde. Gwampuliriza ekikutwala ku poliisi ku ssaawa 3 ne bakuta ku 2. Olowooza kiba ki? Nga tetunnayogera kirala kyonna buuza Nnaalongo Kitone. Ku ssaawa 3 n'otuuka ku poliisi ez'okumakya. Ne bakuta ku ssaawa 2. Anti mbono yabadde aguliridde abanene. Ate banene ki? Waliwo abanene abamuli emabega. Teri aguliridde banene. Era yagenze okujja kuba tebaamuyise leero. Yabadde amaze okukola background check. Ye yazze amanyi nti awo olutuuka nga kigira ngenda kubayo statement buli muntu ogikola. N'ogamba sirina kyemmanyi nawaayirizibwa mpitawo bisi. Naye kimpaddemu nti waliwo obulippo. Furufiga yatega abantu bana obulippo. Nawulidde muganda musajja wange Abdulkisi. Ndabye Furufiga akumanya. Nnaalongo Kitone avuddeyo. Kusaasira. Catherine Kusaasira avuddeyo. Bonna kigezaako okulaga nti wano waliwo empologoma etuddewo. So bali mu nkola okwegatta geemaanyi. Andi kati bo balina ensonga yaabwe bagamba ate bonna yabawemula Nnaalongo Kitone abaana be baali baakajja mbu n'amuvuma nembwa ne yeesigama ennyama n'amala n'amuloopa ne ku poliisi. Ani aloopa ne ku poliisi? Furufiga ye bw'agambye Nnaalongo. Era Nnaalongo kyagambye nze manyi naze njogeddeko naye. N'aŋŋamba fayiro ya Nnaalongo Kitone agirina tevundanga. Alindire bagenda kumuyita. Yagambye bamuvunaana musango ki? Simumubuuzizzaako nnyo kinene. Andi kati oli yayina ensonga agamba nti ono omwana we yajja n'asanyuka n'abinuka amasejjere ate olwamala n'amuloopa ne ku poliisi.
ani yayikyaba abaana be sigamba nti okujja kirungi naye kyeŋŋamba bw'ogamba nti abaana mukozi yamwokya kati ono ate ye n'asanyuka kati gwe Fulufiga yatuma omukozi era bambuuza nti gwe owagira nnyo ekintu ky'okuwemula abantu. Nze ng'omuntu siwagira muntu awemula, siwagira muntu avuma abantu, saagala muntu atyoboola. Kati ogira Naalongo ekitono ogutali muntu gumu ogutali ebiri alabiddwako ng'ayita Fulufiga Fulungu. Amuyita omusajja. Ekyo kiwemula. Ssebo okuyita ekikula ky'omuntu bw'okizannyira genda buuza ku bantu abali ebweru. Omuntu n'omuyita omunene kifumo. Ebulaaya bayinza okusibayo emyezi 3. Oyampita munene. Naye kati anti omuntu akuyita omusajja. Bino bisinga biri be bamukola. Biriwa. Bino ebinene. Y'abavuma bamaze muyingirira. Abo naye sigamba nti mpagira okuvuma oba okuwemula. Wakuwagidde dda. Nze ŋŋamba amazima gaveeyo bwe tuba tuvumirira kuwemula buli awemula tumuvunaane. Andi bo bagamba ono omukulu ye yaba asooka. Kuba nti wabaddewo n'omukyala agenze ng'alopa black sugar ku CPS. Era ne bamugamba omukyala ono tusooke tukwate ono Headmaster director. Kati amannya agawemula gagenda kuvaayo mpola sigenda kumentioninga muntu n'omu. Naye abantu bazze bawemula abantu lisiti egenda gwe tomanyi CPS bagenda giterawo desk. Nga yo yabawemuzi. Natwalayo dda okwemulugunya kwange. Ne mbaga bannange tusaba wabeerewo ekikolebwa. Kino ekya Fulufiga abantu bakyekwekamu kumuwangula bo basigale nga bawemula. Anti ye abadde asusse bo we bagamba. Nze sigamba nti Fulufiga tawemula. Wabula ngamba saagala bawemula bogamba nti bajjewo oli bo basigale nga be baakaliba. Balwanira bifo ani asinga. Abasinga bowulira balwanira bifo. Nti Fulufiga nga tannajja bo baali bavumi ng'era ensi batya. Ono yabamenyawo bumenya. Kati omanyi n'enjogera egamba baali bamaanyi nga ensi batya. Kati Fulufiga yabamenyaamenya. Tomanyi gwe yawemula n'agenda ku kitanda. Gundi ani mbadde wano ne gundi show eri awo ajja Ashraf Semwogerere. Namuwulidde ng'ayogera n'agamba oyo omwana yanvuma n'engenda ku kitanda. Ne Katolo omugezi Katolo bw'ama yaliwo ate baamulabula baamugamba omwana ajja kuwemula oyo. Ye n'agamba leka naawe. Owulira bwe bakugambye yamuyingira. Ashraf yayingirira Fulufiga. Nti yamuyingirira. Gwali muzannyo nga bamugamba toleeta Fulufiga kuzannya muzannyo. Ono nedda nja mukwata mpula. Abitex n'amugamba bannange tokikola. Katolo bw'ama n'amugamba tokikola. N'abagamba nze boss guno omuzannyo nze akola ki? Ekirungi ayinza okuba paati yali alesa. Kati Fulufiga ne bamubuuza ogenda kuwemula n'abaga nedda sigenda kuwemula. Show eri wano kati olwamala okuzannya ng'amaze bulungi okuzannya paati ye. N'ayimirira n'agamba gano amagoda wadde gaŋŋaana okuzannya galiwa. Munaamuwemula oyamala omuwemula. Okusinziira ye bw'ayogera. Yali amukkiriza kiteeza yawemula balala. Yawemula. Kandi ky'oŋŋambye okibanga abaali bamugaana baali ba Abitex. Baali bamugaana okumuzannyisa. Naye nze kyeŋŋamba. Bw'era yamala n'amwetondera nabwa taata nsonyiwa nze ŋŋenze. Yamwetondera? Show eri wano ku Megatron. Yamusonyiwa? Tamusonyiwanga era tali mwerabira. Ate nga yamusonyiwa n'agenda. Ate yandimusibye. Kyeŋŋamba nze nga nze omuntu. Okuwemula si kirungi eri public. Mwami Ntege kinaalabika kitya ng'oli ku Fulufiga? Nze Fulufiga muliko nti simuliko nti muwagira. Wabula nze ndi ku kimu nti campaign okuwemula kuve mu ggwanga. Oli wamu na Abitex? Kati nze abo bonna b'oyogerako bawemuzi. Babasinga businzi. Abitex simulabangako ng'awemula aje. Nange nze gambye buli gw'owulira kati abali mu kamera abasinga. Abitex ye tawemulangako. Nkugambye abali mu kamera abasinga essaawa eno. Ekibaluma balyako kifo kyabwe nga buli bwe boogera ku Fulufiga ate nga nabo baali bavumi. Kati oyagala gugwe gutya? Batuule bakkaanye ebifo babiveeko bave kuwemula bonna. Fulufiga, Abitex, Naalongo Kitone ne bali abalala besaagala kwogera. Abitex taliimu ssebo mumuwaayiriza. Abitex amuvunaana ki? Abitex kuwemula ye kwatayagala.
anti yamuvunaana kati ekitegeeza gwe naawe oyagala kuloopa ababa wekka abawemula toyagala bali abayingira mu musango buli awemula njagala akwatibwe ekyokubiri Abire Kisoyo omulaba Furufiga agenda kujja akolerayo wiiki ejja baabimuganye anti wuliriza agenda kujja akolerayo wiiki ejja ng'avumera ebimu ku bintu Abire byamuwalanya nsonga za byabufuzi Abire bwe baava mu Nuupu Furufiga n'ajja mwenyale Abire n'ateekawo embeera nti alina okumwokyangayo obijjawo ebyo bino manyinaze yabyogera mpulira alina omuwangayo ku ssente mbu ye yamuperereza ave mu Nuupu addemu enyaale beyafa alina okufunangayo ku ssente zaafuna eri obawa alina okumuwa kati baasowagana lwekyo ekyokubiri byagamba Abire alina abaana be baali bakolagana ne Furufiga ne baawula bwe baawula Abire yabijjamu ntondo n'ampalana n'amugamba nti oyo n'amuvaako n'agamba Kafala n'okusaasira kusaasira baafuna obutakkaanya ekisooka yamuwola ssente wanu yawula Furufiga yawula kusaasira agamba yawola kusaasira ssente n'amala neyewola ku bbaawe ssente ng'ani yewula kusaasira mbu bawula Furufiga awula nga nolulimi bw'anaagamba muzempe ayata ate baali bonna baali bamukwano nemugamba ebyo nemugamba nyinaze ebyo nga tebijja naŋŋamba nti nnoonya kyampalanira sikikola ki sikiraba ekyokubiri ye yali amanyi mu maaso ga pulezidenti w'amaanyi kunze anti era akizzeemu nti ki n'agamba ono mobilize anti ye n'agamba nti ye Furufiga agambye teyasoma naye ate tayagala atasoma munne muyingirira Furufiga asabye debate babaweeye ne kusaasira bayimirire ewantu boogera sense oba ayagala Luzungu oba Luganda na agambye Furufiga nti byonna abikoze kusaasira agaanye okukkiriza kati ayagala ringi yakwawula ani ategeera bw'ategeere lwaki pulezidenti yalondawo okusaasira n'amufuula mobilize oli n'afuuka ki advisor nendowooza buli omu tamanyi mulimu gwe era Furufiga agambye buuza kusaasira atambula na musirikale ki ojje ne Furufiga ajja akulaga ye baatambula nabo n'akugamba ekiddako nti Nammeere ebimu ku bimuluma Hajati Namyala yali ayagala ofiisi ya Namyala Nammeere agikolemu ki mbu yaba agitwala kakati mbu nti owulire Furufiga n'avaayo n'amwambalira n'amugamba mukazi muveeyo katandise ekintu kyakitambuza ate kati bakuwadde Masaka ekulemi kati ne batandika nga bwomanya by'abantu naye nga ye bw'obawuliriza nze ndooza bandikaanyiza Nammeere yandikaanyiza ne Furufiga bonna bakolera mu kulembeze ate bonna ba NRM ate sijja balemezaako obuvubuka naye nze mbatwala nti bonna baki bavubuka basonyiwagane lwakwa naye amaanyi go gavuddeyo mumaze anti nkugamba agendedde ku poliisi bondi kasita avudde agendedde ku poliisi bondi ojja mulaba ng'akumyewo omulala buyinza bwe butaba nkya enkya lwakuna lwakutaano nkya lwakuna Nobert ogenda mulabako mu kkooti Nobert sebo bagenda mu bbeera anti beerawo ate bbeera bagigabira ku poliisi anti nange nkigambye nkuwa mawulire
yawedde naye nze mbadde nsaba Full-Figure asonyiwe Nobert amusonyiwe biri gali malala nabyakweraga maanyi ndowooza Nobert yetondere Full-Figure bagende maaso amusonyiwe naye bino byetulimu byogamba ebyabbeere bajja tuuka yabbeere ejja kubula yagenda alowooza ajja kuvaayo yagenda akimanyi agenda ddala ku poliisi bamute kati gwe byabbeere tolina gwe wagenda okweyimirira ne bamutikka tolinayo omuntu gwe wagenda ku kooti makindi awo ne bamugamba baaseddako tekuleka nga ne ssente omazo zisonda n'abeetondera nabaga tumuleka asuleyo ajja kudda tujja mujjayo ekkomera si ddungi lyagaliza muno yeetonze nga bukyali asinga akuŋŋaanyiza abawera n'ogamba kale gwansinga kuba ye Full-Figure alemedde ku kiri kye yamugamba nti yamugamba alina ebitundu by'ekyama 2 ekimu baakirongoose oluvannyuma lw'okizuula nti ekimu kigenda mu mwezi ate oli n'agamba mbu alina n'obujulizi baamulongooseza Kisubi n'agamba Nobert agambye alina n'obujulizi abuleete ampa obujulizi ng'agenda kitegedde weerabidde nti Nobert yayisaamuko Salimu Sale eggaali gwe kati ekyo tokimanyi era ne bamugobe eggulu bamala omugobayo ajja kati olumu bano abasajja bayita emabegeno ne bagamba tukunywereza awo kati gwewoza nyina abantu bagenda muwa bbero ogenda kulaba kukyusiza nekkomera nabakututte ettololo nga bakuvunaana birala teri fayiro evunda kati nkugambye buli Full-Figure buli ayogedde ku Full-Figure alina fayiro ye buli gwomanyi gwolabye avudde yamuwaabira ane kati nabo baŋŋambye police reference bayina 16 bazitaddewo wali ezo 16 oziraba bajja zimugulako nga bawoza babaluzira kuba ye yasooka obbawaabira kati omulamuzi asooka musango gwasookawo n'akwata emikadde kati bagenda sooka emikadde ye Full-Figure ye yawaaba Abirex ajja kujja awaabe ng'ava luzira bagenda nno baawula buli omu bamuwe ekkomera lye kigo kitalya luzira aje kankusiibule kaatandi nkubuuliridde wano kyeggamba wendi kati kyenkugamba nti nze mbadde nsaba abakulu bano bakkaanye amaanyi nze nyina oludda lwengalabako abamu olwo batannalaba amaanyi nyina oludda lwengakola ki gegamba emanyi no anti wali olwolaba nti buli omu aleese amaanyi notandika okulaba gwowagira nga atandise okukola ki bw'olaba abantu bakuŋŋaanye kaganda ng'oli yabadde alwana ali omu otandika okulaba waliwo ate nga talinayo anti Full-Figure abaddeka nga azimba kalinaye awo alina kalinaawe emakindye yemukuleetedde nno obuzibu banne bali mu bizinensi emu olabe waaluna mubirwawo manyiyo mu ssente awo kati emmanja ojja kulaba kalina gye bazimba eyamyaliro ena nkimanyi ekyasinze okunyiiza abantu yagidizayininzemu n'erinnya lye abantu badde bamanyi alina gwazimbira nga bagumidde oku kati Full-Figure yagenze n'azimba n'asabunkululako nga baggyeko ebipapula bye n'ebibaawo nga bataddemu design Full-Figure empire ne bagamba tufudde ekizimbe kya Full-Figure oba sente azijjawa sente ze Full-Figure ze zibaluma kati agamba abamu ku bawulira abo abagamba batutteyo fayiro mbu tebalina kye balina alina gwaŋŋambye nti yeewola engoye okuva wali Players Palace okuva wali nga ku poliisi ekibuye lwaki totuyamba mwannyinazo n'omutuleetera agenda kujja nze ne mukunya anti yaŋŋambye alina yeewola engoye okuva wali ku Players Palace paka eno emakindi buli wamu atambula endabiramu ziri waggulu bamubanja ngoye yagenda amutaasa ku bantu ate gwatayagala anti n'agamba nti naye akooye okutaasa okwata
sooka okitereeza ekyo nze muk'omusajja mu Uganda muno siina kyentya. Anti osoose n'otakwata ne ngamba Nnaalongo ate kiki naye bamukimye. Tokyatya. Eky'omukisa mungi nyina looya mba nja kuvaayo kasate bansibale. Nnaalongo ebintu ate wabitereeza nnyo. Ebirombo obuntu awemula abantu bw'omuddamu nga bakukwata nja kumala nveeyo. Sooka obuze ku bantu other enough tutandike show. Mbalamusizaako abatulaba ku Megatron Media. Nyenze omusajja oba Nnaalongo w'omu Kabira. Atalina mutawaana. Atalina mutawaana gwonna mukulikeyo ku poliisi. Tuvuddeyo. Nkulabyawo etaludde eno omusirikale agamba owange eddeeno nga njagala kudda eno nedda njagala tuulawo bannange. Anti eddembe lyange mu Uganda ndimanyi ekitawaanya Abannayuganda. Kubanga beeyisanga ba refugee. I'm not a refugee. Bwe full citizen mmanyi eddembe lyange. N'omusirikale mmanyi ki kyalina okunkolako. Kubanga babadde basirikale basajja bonna. Gye ndaga mmanyieyo kuli kukimaka ga muntu. It's a public place. Lwaki ate ombuuza ogenda mu luumu ki ng'agenda mu nnyumba yo? Ate nga poliisi y'abantu. Komewo okwebuuzeeko. Babadde bakulagirira ng'obuze. Saagala kundagirira kwabwe ayagala okumulagirira abuuza. Naye bakuteekako embeera eyo tutiisatiisa mw'olinnye muntu waabwe nnyo. Kubanga omusango gwafunye pasita agusaponsalinga, gwafunye munnabyabufuzi ekyotera agusaponsalinga, gwafunye omukazi gwe baasibako eyo Masaka agulimu wakati. Bannange ffe batujje mu bintu byabwe by'obufuzi Megatron. Tunoonya ddembe lyaffe ng'Abannayuganda. Tewali nsonga lwaki ovuma emyaka 4 nga buli fayiro gyoyagala gy'onteekako. Okitegeera? Gw'ovuma, gw'owemula, gw'osiba. Bannange gavumenti eno eswaleko. So ebigambo ebinene bitutambye ku mukutu guno bakwate abantu baabwe babateeke mu mayumba gaabwe bamukole bulungi. Babawa ensi yonna egutegete. Ffe tebalinaako obuzibu. So twagala tubulire atabaddeeyo embeera ebadde ku poliisi awo Justin Nameere, Abitex gwe kuba mwekozeemu akakundi Catherine Kusaasira mukube full figure ekigo. Nze ku poliisi ntuuseewo leeti kubanga nabadde ne meeting wa minisita Nabbanja. William Nabbanja namuganza. Yenna ajja. Gye nakedde. Era nvuddeyo ssaawa zibadde zigenda kuwera 7. Naye nga nategeezeddwako nti batwetaaga ku CPS. Abaawaabirwa n'abaawaaba. Nze ndi Munnayuganda tazza misango sirina nsonga lwaki mbeera ku dduka kubanga waliwo omuwemuzi eyampemula ate n'ampaabira. Nzigeza looya wange nti ngenda ku CPS. Era kubanga abaana bange bakulu basobola okwerabirira ewaka. Ngenda ku CPS nagamba ogenda mu luumu ki ne ngimugamba. Era ne ntuukayo ne bagamba bakulu nzuuno. Ntuuse. Nga Nameere bali mu kumuggyako statement. Nanzeeyo omwami yali abeera Nateete. Bamuyita Kuleyani. Mpagye yali mulungi nnyo ng'akolera abantu e Nateete. Ne mugamba ssebo baagambye nti ffe tuwaaba emisango gigi abantu bagiyiyeewo. Poliisi abadde agamba nti temuwaaba. Nga bagamba omukazi ye tebamuwaabira. Gyonna bala reference badde bazibala n'ezibayiirawo awo. Statement wama nawulira gundi Lushoke omwogezi wa poliisi agamba nti mugamba full figure mu kuvuma yeererula naye tetulina mu musango gwonna ge mwali muwaabi. Ebyo byonna kubuzaabuza Munnayuganda obunaku owa wansi kutya kwerwanako. Ezo reference abantu ze balise kyogamba be bazeewandiikira gwe ewo inawo ekitabo ekikola reference ya poliisi. Poliisi yekola reference. Kati abantu ze balise ku CPS bazijje wajja tebagala kukwata ku bakungu baabwe. Zibadde nga mmeka? Balise reference 16. Poliisi ezo ez'enjawulo. Abange. Tegete. Ng'emisango gya kuvuma. Naye bwe bajja mawulire babikkirira abakungu baabwe bawemula ensi nga bwe basiba Abannayuganda abanaku abatalina kyakulya. Eyo embeera tugikooye Megatron. Omukazi ali makindye munaku bampita luli. Balidde emmere ye bamuddeko omusango nti yabbye emitwalo 6 ng'agezaako okuba omukungu wa gavumenti. Lwaki gavumenti ebonyaabonya abantu baayo? Nyendako kyali kitya? Omukazi baali emmere ya mitwalo 7. Abazimbi b'omukyalo oyo.
omukazi najja omubanja yali amukubye bwe yamala n'agamba omusirikale we mukwate bamunone n'akubira poliisi ye yeekatwe giwawako gyeyesasulira n'esiba omukazi nti yemubbye emitwalo 6 kandi yo magiri abanja emitwalo 7 agijjewa bamala okulya obudaza ne babwaka kyogamba pulezidenti abannayuganda bamusobye okubanga abannayuganda abanaku banyigirizibwa lwaki omuntu omu abonyabonya abannayuganda abawansi bonna n'ebintu ebyo tebabiraba pulezidenti abadde n'abakungu bangi naye yali alabye esosala yatenga esanyukira omuntu we ng'afunye obuzibu ng'ono ono baasanyuse nnyo Naalongo Kitone. Hello. Naalongo. Simu nkwata iPhone. iPhone gundi 13. You have to update your phone. Kaagala obadde ogamba. Abantu banole mu nsonga zino. Omukungu we bamutuuze nti omuntu bw'abeera mukungu akola emirimu gy'eggwanga nga takola mirimu gy'abantu kuba tulugunya. Oba okitegedde? Bennyabo. Kati gwe n'ompemulira abaana n'ogenda ekatwe n'ompaabira n'ogenda ku CPS n'ompaabira ng'ate bw'ompemula. Lindako yakuwemula n'akuloopa ne ku poliisi. Kati yakuloopa gwagwira kuwemula n'otakkiriza mbu akuwemudde bulungi. Anoonya kyakuwaayiriza. Kati gwe baali bakuguddeko musango ki? Gyekiriza sikumanyi mannya kuba simanyi luzungu. Luli gutya? Gezaako. Sibimanyi. N'egyo ebiri ku mapoliisi y'ekatwe ne ku CPS. Leero yawange ajja bihandolinga baba baagala kunsiba era nja kwetwala. Kati gwe omutaddeko musango ki? Sirina gwe nja muteekako. Reference zino ate zaakizo. Z'abantu abannayuganda abaazeeta ne batawulirizibwa. Naye tusaba gavumenti etunze omuntu waayo ave ku bannayuganda abaawansi. Pulezidenti abantu abo abeetaaga. Ayinza okuba akalulu alina gy'akajja nga bano ababonyaabonyezebwa alowooza nga abatamulonda. Naye ate ayinza okuba bamulonda ng'akirowooza mu bukyamu. Tumusaba omukungu wa mutwalo mu State House oba Nakasero. Eka kino n'abakazi b'emmere mazima abali mu kusibwa nga bamusaba emitwalo 6 kagirina asula na mukabaawo. Omukyala yavuddeyo? Abantu basonze ssente. 6. Naye nga mazima asula mukabaawo aga Katonda mu ggulu tasobola napangisa nnyumba ya mitwalo 10. Bagamba ssente zino ye yazitutta atya? 6 yalifunye atya? Ati ye kyenagamba mmeka Katonda yagubye n'azibako miliyoni 2. Poliisi eri ku sayidi ye nga kuba bamuyita mukama waabwe. Era nga mmeka Katonda olina osasula miliyoni 2. Ani nze? Bw'onaakuwa ezo ojja zisasula. Ojja zisasula. Mubadde mutaddewo embeerawo ku poliisi senga Namera asigadde mubadde muyina nteekateeka ki? Na lwaki asigala yazze kusigala bagambe gy'asula? Nobati taliiyo. Nobati ayinamu ensonga n'abantu abamu. Siza full figures aliko. Eso nafunye nawe tekiroza muntu awo nnaku kyano. Yasigo ky'obumanya nti waliwo abantu abalala. Ate era naye enkya tugendayo tumwenyigiriza. Kati zino ensonga za mukyala full figures zigenda kukomawa mwenga mumina nteekateeka ki? Siri mwogezi wo. Wabula nsaba gavumenti etuyambe ku mukungu waayo okubonyaabonya abannayuganda kisusse. Bwe banaagaana kigenda kuwaliza abannayuganda otwalira amateeka mu ngalo kubanga tukooye. Kigambo teogedde kinene? Ekimala kimala. Abantu bajja kwekyawa batwalire amateeka mu ki? Mu ngalo bagajje ku mimwa. Tebayambibwa, poliisi tebayamba. Ate ne boogezaako okuwaaba fayiro bakugamba obujulizi tebukola ki? Tebuliwo. Kitegeeza ye baamuwali batenga yaaba emula yaasiba ye obujulizi bw'alina ku gwe buba bumala. Gwe bw'olina ku ye oba tebukola ki? Tebumala. Buba tebumala. Tukooye embeera eyo. Bw'aba wa mugaso nnyo gye bali bamwesigalize lwaki anyigiriza abanaku abatandikirwako. Ye ku banaku kwali tata? Ate bawaayiriza nti bamubbye n'abajjangamu ssente. Abanaku bangu nyigiriza. Tuli bakungu ba gavumenti agenda walampe bali bakungu banne bafaafaagane. Abantu ba wansi batwagaza ati. Mwe mulimu akasente ak'amangu. Kati kekadde twerwaneko. Naalongo ate ng'otabuse.
Etugenda kwerwanako era mbadde mwetegese kukunga abantu b'e Masaka bonna ab'ewaffe Mateete oluguudo lusaleko olw'e Masaka tulwokyemu ebipiira balaga nti twagala justice eri omuntu waabwe talina kusiba buli omu. Embooko tezibalidde olwo. Tewali buzibu e Masaka wakyali wagazawo tuka tulinawo. Nalongo ate nga mubadde mutabuse nnyo. Tuli beetegefu abakazi amabeero gayisa. Yeeyi nedda Nalongo nedda yeeyi. Ekyo nga kiba kirabise bubi oba oyiseewo nnyo. Kubanga twekyaye. Ekyokuteeka amabeere wabweru kye kyandibayambye. Twagala pulezidenti alabe nti abantu bali mu bulumi. Tumusaba n'obwowembeefu omuntu wa mutwale tetumulinaako buzibu naye tukooye omuntu okubanga agenda atudamaginga amannya gaffe agenda akuyigika buli bisango ye byakola ki byayagala naye tukoze amannya mu mirembe nga tewali gwe tuwemudde naye omuntu wayagala okubaako ekisango kyakusaako n'akusaako eva obujulizi bwaleeta ku gwe buba bumala NRM Museveni si gye yaleeta onyigiriza abalala nga be banyigiriza abalala si gye yaleeta eyo. Waliwo gwe mbadde naye Nalongo n'aŋŋamba nti abo bonna abaleetera full figure bamulinako obuzibu bamuwalana. Bamuwalanira ki? Bamuwalana ye nga tavuma nsi yonna lwaki avuma bo? Akyogedde y'ani? Saagala muteeka wano bajja nze ku mugeraageramye mu society ali azitowa kyenkana ki? Azitowa tewali muntu azitowa nga musiru okutuuka kweyo. Nalongo ssebo tugenda vumba bantu bootu bannange. Oyo manya akyogedde ategeera butegeezi mpola. Tugaana kuvuma ate naawe okuba. Abantu temubamanyi bakagulawundi zaabwe naye abantu b'amaanyi n'okusinga we mubalabira. Ate nkitegeeza n'abategeera ng'oyo abantu balina ebintu bye mutabamanyiiko nga n'okubeera mu society kubayamba buyambi okumakinga naawe oze tuweekana naye abantu bangi nga mubamanyiiko ekyo kye mubalabako nga bw'onaamutegera ojja mubuuza ofukamye. Abantu bangi bakoledde gavumenti eno nga temubamanyira ki kye bakola. Si buli agikolera nti atambula awoggana bw'atyo ng'amanyira abantu. Atambula yeererula. Yes. Abantu bangi ba government servers. Naye nga tone omusanga ne munyumya ng'olowooza wakukyala awo w'otudde. Nga teyeewanika. Naye nga kyali bw'okitegeera oyinza n'okumweraliikirira. Naye gavumenti esobola okumalawo otya okuwemula kuno okuvuma kuba ndaba ne ku TikTok gye waliwo akatambi akayise. Njagala buli awe mulaba mukwate kubanga kikolwa kibi eri eggwanga lyange ekivumirira. Naye saagala basooke kwata mwana. Nyina omukyala gwe nsanzaawo mbu anoonya black sugar. Ne mubuuza black sugar awemudde nnyo okusinga ono awemudde ensi yonna gw'onoonya. Ani abadde anoonya black sugar? Wali awo ku poliisi. Munoonyeza ki? Bw'aba awemula sikiwagira. Nifu. Tuyinza kubanga oleseewo edimansita n'otandikira ku muyizi which is bad. Omuyizi ono katumutandikireko ayinza okugira. Tusaba gavumenti ebeere n'obwenkanya buli awemula mumunoonya musooke kwata owammwe omubaka gwe mwatuweereza. Ne black sugar ennaku zino ng'abadde bize ndudde okumulaba ng'awemula. Bwatusiba. Sirina gwe ŋŋamba nti awemula kirungi kuba singa kirungi singa nkikola. Era sirina muwemuzi yenna gwe ŋŋamba nti akola kirungi kikyabo okivumirira. So kati gw'oyagala abawemuzi bonna babatuggyemu eno. Sirina muwemuzi nze gwe ndi ku sayidi ye ne saagala batandikire ku baakatandika nga waliwo abasomesezza. Batandikire ku musomesa bakwate n'abayizi. Edimansita asooka avubwe. Abayizi bajja kutegeera nti owaayo kuwemula kubi. Naye okwemula kuno kwatandika kutya? Nze simanyi naye munnange oyo yakutandika omukungu atagambula. Okwemula kati gwafuuka mulimu omuntu akunyiiza n'ofuna omuwemuzi. So Nalongo muntu waffe avuddeyo owulidde essanyu ndowooza. Poliisi eyo nga si nnyangu ssebo batandise ate bano nga tomanyi ddembe lyo n'amateeka ge kuyisa bubi. Naye abasinga eddembe lyawe balikolako balimanyi ne kye bali mu ggwanga ne baba bakimanyi. Okubeera omunnayuganda kimmala okuba nga tolina kunneemoolerako. Kimmala okuba nga nnyina eddembe lyange mu Uganda buno obutanvunvubika. Nalongo ate amateeka nga wagategedde nnyo. Kubanga ntambulira mu kumanya y'ensonga lwaki tokubiranga nti Nalongo aziza guno omusango. Sinyiwa okumalako bantu mirembe ate asinga gwe nali mpaabidde.
naye tugenda kubeera mu ggwanga ng'omuntu avayo n'akuwemula n'awemula bbaawo n'awemula abaana bo n'akusiba akuwemula n'akuba ne house atiraje ennyumba yonna ekyo pulezidenti tugenda musindikira message in public ajja kukiraba bwaki temuwandiikirako ebadde egenda kusindikawo leero singa nammeye asize ku CPA amabere gabadde gagendera bwe kweyambulira waali nidda Naalongo ali nawe oba owemudde tetusobola okulaga pulezidenti tituli banakuwavu ku mulembe gwe guno Naalongo oba atuwa omuntu omu asiba ensi yonna nga bwagiwemula bwagisiba ng'oba owemudde olaze n'ebitundu Naalongo totidde obadde totidde kuswala kuba nakatunoonya eddembe litubuuze kuba omuntu okuba nga bwayagala wakuwabiririra era eddembe siriyina kitegedde omuntu wayagala okusibira wakusabira eddembe liriruddawawo ng'ate gwofemula gwonsiba naye ate mubadde muleese etteeka enzibu nnyo nze omuntu ow'amaanyi mu ggwanga nnina omu kisa kya Mukama kisa kya Mukama nomukubira ng'anyweddemu n'atajja mangu ng'atamidde bambi kakati lwaki nga muteeka mu mbeera eyo lwaki ensonga eno teyagiyingiddemu emukwatirako naye nno naye awemula yakuwemula ki mbaako ku social media kati ntwala omukisa okutegeeza wali owiddeko ng'awemudde n'amusiba yawemula bigambo bye onaava eri n'omuvuma ajja kuvuma ayingira amuyingidde mu nnyumba yo n'avuma omwana gwatamanyi n'avuma bbaawo gwatamanyi ate n'agenda n'abagulako emisango asiba omwana n'ennyina oba ye mukungu w'enaaleemu yaakali enaaleemu bano abagaba ebifo bino bawa amagezi ki Naalongo nga tumaliriza omanyi abantu abakwedde enaaleemu ebirungi bangi wali owiddeko omwana w'amagye ng'alina kyakola kyogamba muwooza asula Bulaaya asula wano wali muwiddeko nga atawanya abantu baawe tatawanya omanyi amaanyi g'alina mulina eggwanga mangi nnyo omanyi abaana b'abajaasi abakungu abali mu ggwanga lino nga tebalina ffujjo lye bakola ku bantu bangi kati gwe basi bwe yasanga emakire lwaki otufuukira ekizibu nga n'abalwanirira eggwanga na tebabonyabonya bantu nedda kino kirina okukoma Naalongo alina obulumi omukazi oyo yatuma omwana wange ng'ayidde omwoyo n'amuwemula ebigambo ebinene ate n'agenda ku poliisi n'anzigulako omusango lindako yakola atya omwana wange omukozi yalekawo amatane gamungi ng'ali mu ddwaliro afa obulumi oyo omukazi n'agenda ku tipi n'ampembula ebigambo ate bwe yavaawo n'agenda n'ampaabira kati gakwabira musango ki oba omuntu akukuba ate n'agamba tokaaba akuwemula ate n'akusula kati n'obula n'oweesuusiza kolo bakuvunana musango ki Naalongo nze emisango gye banfunana mingi naye munnaye sinafuna mukisa mubi gwakunsiba giri mu luzu ne batinvunaana mumbagamba sigimanyiiko mulinde looya wange ajje sikola statement without my lawyer osooka funa consent okuva walooyawo kitegeera ate Mukama yanyamba ne looya wange amateeka agamanyi nnyo yagasoma n'agakuguka si bano ab'okukabalaza ab'obusuuti naye nga tusaba buli muntu Uganda tutwenyigiriza ffenna etumala buli omu ajja kufuna ffenna etumala omaliriza ogamba otya